Bassebo ne bannyabo abantu bakatonda mwenna nsanyusa okubalaba kawungezi ka leero era mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama mulungi ennaku zonna. ate ennaku zonna Mukama mulungi. kale tuwubiraganeko Mukama abawa omukisa abassebo ne bannyabo bannaffe abatulabira ku telefayinazi ez'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo abawuliza ku rediyo mu bitundu ebyenjawulo n'abali mu maka gaabwe mwenna tubaaniriza Mukama waffe. Njagala kwebaza abaweereza ab'enjawulo abadde baweereza obwedda kuveera ddala ku basawo ku basumba era bakyagenda mu maaso abakoze omulimu omunene ogw'okusabira abantu n'ogw'okuyambako mu kansoling. Njagala kwebaza n'obendesi b'ensanzi wano Kyala Olivia ne Esther mwebale nnyo mwebalire ddala olw'obuweereza obukoleddwa. Essaawa eno njagala tugende mangu mu kyokuyiga naye nga nebaza era njagala tukubamu obugalo obw'amaanyi olwa kwaya zino eziyimbye. Ate tukubiremu obugalo ddala kwaya ezitindiza olugendo okuva e Kampala okujja okwetwegattako wano. Mwebale nnyo mwebalire ddala mutukoze bulungi. N'aba wano bennyini mbulidde mu ssomero ly'abaana abayizi abalabika nga bali very sharp banziza ebbali ne baŋŋamba pasita oli wa ddiini ki konze kyekiki kubanga okusinziira ku wano wooli n'ebyoyogera oli Musevenisidde naye ate obuulira ngaomulokole naye kyetwagala okubuuza oliko omwoyo mutukuvu konze kyekiki omanyi mmwe temuliiko mwoyo mutukuvu mukola ebyamagero mwogere ennimi endala ne muganda ebyo byofuubutula kati byebiraga omwoyo mutukuvu. Bayibuli bwegamba wenategeerera ti abantu bekyetaaga okuyigiriza kyebayita omwoyo muki omutukuvu. Abantu balina endowooza nnyingi nnyo ku kigambo omwoyo mutukuvu. Abamu balowooza nti omulimu gw'omwoyo mutukuvu kukola byamagero. Era ne mbagamba nti bw'obanga omwoyo mutukuvu kitegeeza byamagero sinnaba kumanyayo kyamagero ekisinga ekyamagero ekiyigiriza omuntu n'ava mu bubi
nadda eri mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Madde nsubira amina ey'amaanyi. Amina. Ekyamagero ekijja omuntu kutaaba ku segereti, ku njaga, ku bisiyaga, ku bwenzi, ku kusamira, ku lubaale, ku mayembe, ku biteega, n'ebyo byonna n'akyuka n'adda eri Yesu Kristo, n'abeera soba, n'atuula mu kyaki, n'atuula nga bwe mutudde. Ekyo ekyamagero ekyasinze ebyamagero byonna mu nsi muno. Amina. Mbadde ntudde wano, oli nankuba akaama omu ku baweereza nangamba, ssebo ogenda kwogera kati naye ffe twakamala okubatiza abantu abasukka 400. Amina. kati ekyamagero kyeki kyoyogerako. Abamu balowooza nti ekyamagero Omwoyo Mutukuvu kitegeeza kuvumula ndwadde. Abalala balowooza kwe kwogera ennimi ezitategeerekeka. Abalala balowooza nti Omwoyo Mutukuvu kitegeeza enjawulo, kintu kya njawulo nnyo okuva ku Katonda. Era ne bagamba nti guno omwaka gwa Mwoyo Mutukuvu, guno gwa Mwana, guno gwa Kitaffe. Abamu balowooza nti waliwo n'ekkanisa ze bayita ez'omwoyo, nti ekkanisa ez'omwoyo, Holy Spirit churches. Kyetugenda okuddamu akawungezi ka leero, era nga nkitandika bwe nti Yesu bwe yali ng'asibula ku nsi kuno avaako, yategeeza abantu abaaliwo abayigirizwa be, baali batidde nnyo ng'abasibula agenda, ngaye bonna nga bawuliriza bati batidde ebigenda okuddirira, n'ababulira plan B. Plan B eri mu Yokaana 16 olw'omusanvu. 16 olw'omusanvu agambye bw'ati, naye nze mbagamba mazima, kibasaanira mmwe nze okugenda, kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira, naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Abagamba ekyokugenda ekyo kyo ŋŋenda, eyo sure deal, naye bwe ŋŋenda, bwe nvaawo mujja kufuna agenda okubeerawo mu kifo kyange. Amiina. Njagala mutegere bulungi, ŋŋenda kuleeta agenda okubeerawo mu kifo kyange. Uganda 14:16 wagamba watya? 14:16 n'agamba, nange ndisaba kitange naye alibawo omubeezi. Sokoleke nga ŋŋenda kusaba kitange, saagala musigalewo nga muli bwereere, nga muli mu bbanga abagumya. ŋŋenda kusaba kitange, genda maaso, naye alibawo omubeezi omulala, abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Tugamba tutyawo? Amiina. Kati era wali wasome kyavudde agamba atya? 16 n'agamba atya? 16 olw'omusanvu, naye nze mbagamba mazima, kibasaanira mmwe nze okugenda. Temukenyentererwa okgenda, ŋŋenda. Genda maaso, kubanga nze bwe sirigenda bwe mbeera wano omubeezi talibajjira, temujja kufuna n'abajjira, naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. ngenda kumutuma gye muli. Amiina. Bayibuli bweyogera ku Mwoyo Omutukuvu eba eyogera ku busatu: Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Bino tolina bw'ogenda kubinnyonnyola ng'obyawudde n'obifuula bya njawulo. Ekyo kyama mystery
tulibitegeerera mu ggulu kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu bikwataganirawa byawukanirawa era bw'obikubako ekifuba ojja kuwulira bwereere naye tegeera kino nti bino ebisatu bwe byegatta awamu bye bikola ekigambo Katonda bwe bayita obusatu. Nolwekyo omwoyo mutukuvu tolina bw'omwawula ali mu bwa Katonda. Yesu tolina bw'omwawula ali mu bwa Katonda. Kitaffe tolina bw'omwawula bwe bwa Katonda bwennyini. Amiina. Lubereberye essuula emu ennyiri ebbiri ezisooka. Ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Wulira. Omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Kaakati owulira ne mu lubereberye ng'ensi etondebwa omwoyo wa Katonda yaliwo ng'ali ludawa kungulu ku mazzi. N'amaamira kungulu ku mazzi. Omwoyo mutukuvu tomwogerako ng'omwogerako ku Pentekonte nti olwo lwe yajja. Olwo ku Pentekonte yalabika bulabisi nnyo nga Yesu bwe twamuyigako nti Yesu bw'ajja e Beselekemu yali tatandika butandisi. Bayibuli egamba naawe Beselekemu efulaasa toli mutono malangira ba Yuda kubanga okufuga afuga aliva mu ggwe n'okutambula kwe kwadda nadda ensi nga tezinakola ki nga tezinnabaawo. Yesu azaalibwa e Beselekemu yajja buzinga n'alabika mu ngeri eyo. Omwoyo mutukuvu ono gwolaba ku Pentekonte yali yeyanjula bweyanjuzi kutegerekeka nnyo naye yaliwo okuva ku kutondebwa kw'ensi. Amiina. Kaakati ate bw'osoma Yokaana 14 wali wobadde osomye 17 nti omwoyo w'amazima sooka osome ddala 16 nakatudde mu 14. nange ndisaba Kitange naye alibawo omwoyo omubeezi omulala amuyise mubeezi genda maaso abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Kiyinza okutegeeza amakulu mangi nnyo era enkyusa endala nnyingi nnyo. Omuwolereza, omuyambi, omubeezi, ekyo tekimufuula lesi nti oba ali wansi wa kino w'obwa Katonda. Katonda ddala atukoledde akozze ku nteekateeka eno gy'agambye nti bwe ndigenda ye yagenda okujja mu linnya lyange. Ako katereke nnyo. Leka kulowooza nti waliwo omuntu oba abantu oba engeri oba sisitimu eyajja mu linnya lya Yesu. Ajja mu linnya lya Yesu direct from muggulu. Bamuyitaani mwoyo mutukuvu. Thank you. Mwoyo mutukuvu agenda kujja. Olwe 17 nti omwoyo w'amazima. Omwoyo oyo sooka akonako underline. Omwoyo mutukuvu alinayo ekigambo ekyali kimwongerwako omwoyo waki ow'amazima. Bw'owuliranga ekigambo omwoyo w'amazima kitegeeza ku planeti eno kuliko omwoyo atali w'amazima. Kuyinza okubaako omwoyo ow'obulimba naye ng'ali ku planeti eno. Naye ono Yesu gwatusindikira omwoyo w'amazima genda maaso. Omwoyo w'amazima ensigo etayinza kukkiriza lwaki maaso so temutegeera naye wulirayo akabinja mmwe mumutegeera lwaki kubanga abeera gye muli. Aleluya. Era anaabanga mu mmwe. Aleluya. Kyenava mbagamba nti bw'okkiriza Yesu omwoyo mutukuvu naye ajja n'abeera mu ggwe. Ensi temutegeera balaba balabi ng'okola ebintu naye nga bannaye oba abikola atya omusajja ono neyegendereza omukazi ono naye nga talina si yakola. Omwoyo mutukuvu kasita amubeeramu yakola n'atereeza. Amiina. Good. 15:26 atya nti naye omubeezi bw'alijja gwe ndibatumira ava eri Kitange omwoyo w'amazima
w'amazima omwoyo ava eri w'amazima kitange oyo alitegeeza ebyange. weebale nnyo sooka weetegereze wano waliwo ebintu byenjagala okunyonyola. Agamba abamu balowoozaayo waliwo nabbi gwe boogerako kamuleke bambi kubanga yafa. Waliwo abagamba nti olunyiriri lwali lulina nabbi gwe lulanga. Nabbi oyo gwe boogerako muntu eyawasa n'okuwasa n'azaala oyo twamulaba n'ekika kye weekiri. Ffe ono gwe tulinda gwe yatugamba okulinda ensi temukola ki? Temulaba. Kubanga si muki? Si muntu. Ekyo nkimaze. Era agamba ensi temulaba. Era ebintu bingi byetukkiriza obutamulaba omwoyo mutukuvu obutamulaba tekitegeeza nti taliiwo. Era Yesu amunyonyola Nikodemu nti olw'obutamulaba tegeeza nti taliiwo. Kati 15 olwabiri mu omukaaga lwebadde osoma. Lwebadde nsoma. Lugambye lutya? Lugambye nti naye omubeezi bw'alijja. Oyo bw'alijja. Bwe ndibatumira ava eri kitange. Oyo. Omwoyo w'amazima. Oyo. Ava eri kitange. Oyo. Oyo alitegeeza ebyange. Ako koboddamu ako kendadde nsiriikirira nka oyo alitegeeza ebyange. Bassebo Yesu alina ebibye tugamba tutya? Amiina. Ebibye ebiwandiika wano si bwe twagamba essebo. Kati omwoyo mutukuvu bw'ajja annyonnyola biri wano. Nze buli lwogamba nti oliko omwoyo mutukuvu n'oyogera ekintu nga nkebera wano. Bwe ndaba nga byotegeeza tebiri wano nga mmanya nti oyo ye mwoyo atali waaki? Ow'amazima. Si wakana nti tolina, olina. Naye gw'olina si waaki? Si w'amazima. Kubanga ono ffe gwe baatusuubiza omwoyo waaki? Ow'amazima. Ategeeza bya Yesu. Ebya Yesu tubitegeera tutya? Bayibuli biri wano. Era nze bw'okuba endongo n'ozina ne bw'oyogera ne bw'ovurula ne bw'obuuka ne bw'okola ki nga ntunula nga ono omwoyo atali w'amazima ate naye atulumbye wano Mukama. Lwaki? Kubanga ntunula ky'oyogedde kiri mu Bayibuli, by'osomesa biri mu bino ebyono. Ye yatugamba nti owange gwentuma ava eri kitange ayogera byange. Kati gwe byoyogera tebiri mu Bayibuli, byotusomesa tebiri mu Bayibuli, byozinira tebiri mu Bayibuli. Ebiseera ffe abalina ebitono nga nkuvaako kubanga mmanyi nti ono mwoyo si waaki? Si w'amazima. Naye siwakanye nti si mwoyo naye si waaki? Si w'amazima. Good. Agambye omwoyo w'amazima tanyoola bya Yesu, takyusa bya Yesu, akuuma bya Yesu. Why? 2 Peter 1:21 agamba bw'ati Petero ekisooka ekyakubiri essuula emu lwabiri mu lumu. Lugamba lutya? Kubanga si wali kigambo kya bannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa omwoyo omutukuvu. Ekitegeeza omwoyo omutukuvu ye yawandiisa Bayibuli eno. Amiina. Bwe bakubuuzanga author towandiikako erinnya lyo, omwoyo omutukuvu. Soma n'olunyiriri oluddako Timoseewo ekyokubiri 3:16. Abantu bawandiikanga. Lugamba nti buli kigambo buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda. Ekiri wano kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuuliranga okuli mu butuukirivu. Kiwereyo? Yes. Kaakati kyategeeza Bayibuli eno kifa agiwandiika bamuyitaani? Mwoyo mutukuvu. Yakkanga ku bantu n'aboogererako n'ababuulira n'abalaga ne bawandiika ne bye batayagala ne bye batategedde. Ekitegeeza yabitegeera. Kati toyinza kuŋŋamba
nti oliko omwoyo omutukuvu ng'ate bayibuli ogiwakanya ng'ate oyinamu ebikyuse byoyogera tebiri wano, nze nga nkwata ku ttama nga neewuunya omwoyo omulala akuliko. bw'ogaana bayibuli wano nawandiise mu byange obeera ogaanye omwoyo omutukuvu. kitalo bw'okyusa ebiri mu bayibuli oba weekikitanya ku bwa Katonda, weekikitanya ku bwa Katonda, kubanga bayibuli yawandiisibwa Katonda yennyini. omwoyo omutukuvu yakikola ki? yagiwandiisa. manya nti omuntu aliko omwoyo omutukuvu ng'ebiri mu bayibuli abitwala nga bwe babiwandiika. Amiina. ezo notisi zo bwe weewandiikira awo. Yokaana 16:13-14 agambye nti naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima. era akinyweza bw'alijja omwoyo waki? ow'amazima. omwoyo waki? ow'amazima. waliwo ekintu lwaki kisokoleke nalabako abantu abagwako oba naye abamwoyo ogera kulekayi nalagula nabuuka nayogera naye ngaayogera mu bino ebyessabo. tolowooza naye kika kya mwoyo naye atali waki? w'amazima. atali w'amazima. alumba n'amakanisa nosanga omuntu ng'ayogera ng'aliko omwoyo naye ng'omwoyo gwalina si waki? si w'amazima. gwomutegeerera bw'ayogera ng'olunyiriri terugira ki? akamunyumize munyumiza. ndaba abantu basiriikirira ennyo awo olwatuuka ng'owooluganda otulabira nga nsanga musajja akuŋŋaanyiza abantu annyonnyola abantu bonna bonna bakutte ku mitima ng'abagamba nti nze nafaako, nafa nenvuuna nenvaamu nenvunyu omubiri mugulabye guno. n'agamba nti naye nze nazuukira era neŋŋenda mu ggulu. bwe natuuka mu ggulu bannange embalabula era Yesu yantumye okubategeeza. nalabye Geyeena ng'ayaka. bannange mwetegeke temugenda Geyeena ayokya. nalaba Geyeena mu ggulu. nalabye Geyeena naye nendaba ate ebirungi ebiri mu ggulu ku ludda olwa Yesu nga biyitirivu nnyo. kati nakomyewo ku pulaneti eno okubategeeza temwetantala Geyeena. nendaba nga ekyo kyayogedde kirungi obutetantala Geyeena. naye twali mu lubino ebyo nababuulirabulira mu nguudo mu butawo nempanika ate tamanyi nemugamba tikulikayo. nemugamba wali mu ggulu nti wafa tinafa buno butuli envunyu mwezayita. nemugamba kale naffe Mukama yeebale naye nina ebibuuzo byange bibiri byokka bisatu ŋŋende. Number 1, omanye otya ebiri mu kufa nga ne Laazalo bwe yazuukira teyabinyumyako? Laazalo yanyumyako ebiri mu kufa? teyabinyumyako. gwe wabimanya otya? naye kale ekyo nkiresi kubanga kati obaddeko mu ggulu. naye njagala kukubuuza kyoyagala okugamba Geyeena yatandika dda? Number 3, kyoyagala okugamba Geyeena ali mu ggulu? tulina olunyiriri olutugamba nti Geyeena ali mu ggulu? tulina olunyiriri olutugamba nti Geyeena bamukuma dda? nze bayibuli gyensoma eninga egamba olwono nefuula tamanyi mpulira nga abagamba nti Yesu agenda kumala kujja atwale abantu mu ggulu bamale emyaka 1000 ate bakomewo azuukize bano abatagenze alyoke abakumire Geyeena. kiri kitya bwobitegeera ebyo? nga nebyenjogera tabiwulirangako kasookedde azaalibwa. kati akuŋŋaanyiza abantu abafera aliko omwoyo atali mu bayibuli. byannyonnyola tebiri mu bibiriko naye annyonnyola naye afunye abantu. kyova laba mwe mbagamba mwenyweze nnyo bayibuli, muyige nnyo bayibuli mugitegeere. agambye nti kwe tunaategeerera ddamu onyirugambye lutya 16:13 Yokaana agambye nti naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima
anaabalungamyanga mu mazima gonna. Amiina. Kati ate ontute ku kirala bwe ndaba ng'omanyiko amazima gamu nga mmanya tonnaggwaayo kituufu oli omanyi eddiini naye amazima agamu togagiraki togamanyi. oli yambuziza ekibuuzo kinetagisa okuddamu okubatizibwa nga nabatizibwa twakisomeko mu Bikola 19 Yesu yabuuza bali mwawe omwoyo mutukuvu bwe mwakkiriza nti tetumuwuliranga nako olwo mwabatizibwaki abatizibwa kwa Yokaana naalabanga wadde banyikibwa naye amazima gonna tebagakolaki tebagategeera n'abagamba ndi mudde mubatizibwe. Katonda ayagala amazima gonna. Nzijukira Yesu ng'agenze ku batirizo Yokaana yali aganye mu kubatiza Yesu ndoza mukimanyi mu Bayibuli essebo namugati essebo nzigo wandibatiza nze ate nze nkubatiza namugamba kitugwanira okutuukiza obutuukirivu meka bwonna. kyebayita omwoyo w'amazima taluŋŋamyako 50%, 60%, 70%, even 99%. No. Omwoyo w'amazima bw'aluŋŋamya omuntu amuluŋŋamya mu mazima genkanawa gonna. kituufu oli munnaddiini naye ate bw'amazima bw'oba tonategeera amazima ga kino na kino okyali mu kilaasi. Omwoyo mutukuvu akuluŋŋamya mu mazima genkanawa gonna. Genda maaso. Kubanga tayogerenga ku bubwe yekka tayogera bibye naye byonna byanaawuliranga byanayogeranga anaababuuliranga ebigenda okujja oyo anaangulumizanga nze kubanga anaatoolanga ku byange atoola ku bya Katonda n'ababuulira mmwe. Tukubemu amiina bannaye. Amiina. Kyova olaba omusajja yawandiika it is hard to be lost bw'obanga oli serious. Why? Bwe tumala okukkiriza Yesu omwoyo mutukuvu waali atoola ku bya Katonda n'abituyigiriza n'abituwa. Kyova olaba nti omuntu bw'akkiriza otandika nawe omulaba ng'agenda akyukakyuka yali akola kino takyakikola. Why? Alina omwoyo mutukuvu atoola ku bya Katonda n'amugamba nti ekyo tebakirya n'amugamba nti eyo tomufuma n'amugamba nti ezo sente tozitwala. Ogenda kulaba ng'omuntu agenda yeepanga mu ngeri ndala. Why? Alina aluŋŋamya. Amiina. Era abantu ekibaganya okutereera kubanga tebalina mwoyo abaluŋŋamya bo bakola bye baagala so nga ye bw'aba aluŋŋamiza mu kigambo kya Katonda. Kyova olaba nabategeezezza nti sitaani byali ayagala okuswala abantu mu Geyeena. Abantu bangi abajjako Bayibuli tebazirina bagenderawo batambulirawo ne bagenda mu yeekaalu ate oluusi ne bafuna ekisiraani n'ali mu yeekaalu n'abeeramu naye nga talina n'anyumya bunyumya ne bw'aba ayina n'asoma mu busomi ate oluusi n'abalimba ti bino byesoma ebivudde mu Bayibuli bo ne bagamba nti amiina. Tebayinza mukyega kubanga tebamanyi. Bayibuli egamba nti omuzibe bwakulembera omuzibe bakola batya? Bonna bagwa mu bunnya. Tewali ayamba munne. Bano talina n'oli talina. Omusavaga nti naye bano abaali ebberoya baali balungi baasomanga ebiki ne bakebera oba ekyogeddwa kiki kituufu. Njagala onsomere Timoseewo ekisooka nnyemu. Agamba bw'ati Timoseewo, naye omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'abasetaani. Atulabula nti mu kiseera eky'oluvannyuma omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya. Underline, waliwo omwoyo ku nsi kuno omwoyo ogukola ki? Ogukyamya n'okuyigiriza kwani? Kwa Setaani. Manya ntya nti guno omwoyo gukyamya? Ntekwa kubanga mmanyi ekituufu nemanya nti kino kyakyamye. Mbegayirira nga mwagala okulokolebwa. Buy your Bible, read your Bible, study your Bible. Gula Bayibuli yo ogisome ogiyige osobole butakyamizibwa bayogera.
osobole butabuzaabuzibwa. Soma Yokaana 16:8. Olw'omunaana lugamba bwe luti. Lugamba luti. Ye bw'alijja Omwoyo Mutukuvu. alirumiriza ensi olw'ekibi. N'olw'obutuukirivu. N'olw'omusango. Ekitegeeza Omwoyo Mutukuvu yakulumiriza nti totwala ssente ezo. Oyo omukazi mukamusajja. Omwoyo Mutukuvu yakulumiriza n'agamba nti yako koyambadde nga tekakutuuka. Omwoyo Mutukuvu yagamba olimba, olina neyirize, olina n'endege. Oyo musajja munno, oyo mukazi munno yalumiriza ekibi. Era omuntu bw'ajjawo Bayibuli, bw'ajjawo Yesu, bw'ajjawo abajjawo Omwoyo Mutukuvu tayinza kutereera. Tosobola. Kubanga Omwoyo Mutukuvu yatuyamba okutegeera nti mpabye. Omwoyo Mutukuvu yatuyigiriza enteekateeka ya Katonda. Bwe nva ku kyo mba ŋŋenze, mba mpabye. Good. Tugende mu maaso. Alumiriza ekibi. Wagambye otya? Bw'alumiriza ekibi aba atitegeeza. Balumi 7 wagamba watya? Wagamba nti kale tunayogera tutya. Amateeka ky'ekibi, kitalo. Naye sanditegedde kibi wabula mu mateeka. Waliwo abantu banjogera kiba kinene nnyo, naye kale abaawubisibwa ne balowooza nti Yesu, nti amateeka mafu, amateeka mabi. Ono agambye nti ono yatuyigiriza, ajja kutuyigiriza amateeka ga Katonda. Eriyo abamanyi nti mu ndagaano empya tegaliimu. Njagala ondeetere wano katebo kange wano nsobole okusomesa amangu. Owekyuma. Anyanguyeeko mangu. Abantu bano basobole okulaba kyenjagala okwogerako ekyo. Good. Kaakati bassebo ne bannyabo njagala kubayambako mu ddakiika ntono. Naye abaana bawo ku Ssabbiiti wano nja kubawa olupapula olwo lwogera ekyo. Njagala musalewo ani asoma endagaano enkadde? Nze nsoma endagaano enkadde. Asoma empya yaluwa? Yenze. Kati ndagaano nkadde. Mweyawule buli muntu wakati omuzindalo. Ogwange ngukutte. Twagala kulaba endagaano empya n'enkadde zaawukana. Empya bwe yajja n'ejjawo amateeka. Kuva 2 olunyira olusooka lugamba lutya? Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna ng'ayogera nti nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'Emisiri mu nnyumba ey'obuddu. N'atuuka ku lwokusatu nti tobanga na bakatonda balala wendi. Isoma Matayo. Naye n'amugamba nti 22:37. Naye n'amugamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna. Teweetaaga kuba na bakatonda balala. Yagala Mukama Katonda wo n'amagezi go gonna, n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna. Etteeka number 1. Etteeka number 2 ku lusozi Sinaayi ligamba litya? Kuva essula 2:4. Owa sokoleke amateeka eriyo abaagalina nga baagakyankalanya. Si be nsomesa nabo. Nze nsomesa gano agava ku lusozi Sinaayi nga bwe gajja. Tulina wano sente enkyankalanye, eyo si gye njogerako. Nagambye nsomesa sente ennamu ne weetereza n'enfuuyo. Ennamu egamba etteeka eryo ku lusozi Sinaayi kuva 2:4 paka ku lw'omukaaga. Teweekoleranga kifaananyi kyole. Eryo tteeka liri ku lusozi Sinaayi. Newankubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu, newankubadde ekiri wansi ku ttaka, newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivuunamiranga ebyo. Tobiweerezanga. Kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya. Saabiwalana ku baana ebibi by'abajjajja baabwe okutuusa ku mirembe egy'okulonda. Tokola kifaananyi kya kintu kyonna, kakibe nga kiri mu ggolo, kakibe nga kiri ku nsi, kakibe kya malayika, kakibe kya mutukuvu yenna, n'omala ofukamira, n'omala okivunnamira, okwo kuba kukisinza
agambye ekyo tokikolanga ndi Katonda wa buggya saagala kulaba ng'okissaamu ekitiibwa nga kifaananyi bufaananyi. Soma mu ndagaano empya Yokaana ekisooka essula 5:21. Abaana abato mwekuumenga ebifaananyi. Fine. Genda maaso. Ne Kolinso ekisooka essula 10:19 paka ku 1 lugamba nti kale njogere ki ekiweebwayo era ekifaananyi ebyo betuwaayira ebifaananyi ekiweebwayo era ekifaananyi nga kintu oba ekifaananyi nga kintu naye njogeranga ab'amawanga bye baawaayo bawa eri balubaale so si eri Katonda. Endagaano empya egamba nti ebifaananyi byonna by'obikolera oba obikoledde balubaale. Kitalo basinzanga balubaale. Kyavuga agamba mwewale ebifaananyi ekyo biri mu ndagaano mpya. Endagaano empya tebaddamu gasimba busimbalaala kubanga abantu abali mu ndagaano enkadde be bano abali mu ndagaano empya eno samale agijja eri. Tekera okusatu kuva 2:7 lugamba lutya tolayiriranga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo. mu ndagaano empya agamba atya Matayo 5:3 paka 3:7 ndowooza naye soma kakatunutunu. Matayo 5:3 wagamba nti mwawulira ate ab'edda bwe bagambibwa nti tolayiriranga bya bulimba mu ndagaano empya agamba atya naye otuukirizanga Mukama by'olayira naye nange mbagamba nti tolayiranga n'akatono. agambye nti nze mbagaana okulayira togiranga ki tolayiranga n'akatono. gendako mu maaso nange mbagamba nti tolayiranga n'akatono newankubadde eggulu tosobola kulayira ggulu kubanga ye ntebe ya Katonda siyo newankubadde ensi tosobola kulayira kubanga ye ntebe y'ebigere bye nayo siyo newankubadde Yerusaalemi tosobola kulayira kubanga kye kibuga kya Katonda omukulu tolina byolayira so tolayiranga mutwe gwo kubanga toyinza kufuula luviiri. lekeraawo omusajja wattu etteeka eryokuna ku lusozi Sinaayi lyagamba litya kuva essula 2 okuva ku 8 okutuuka ku 11 ligamba litya jjukira olunaku olwa Ssabbiiti okulutukuzanga ennaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna. eryo tteeka Katonda yaliwandika n'engalo ye lyakuna naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. olunaku olwo tolukolerangamu emirimu gyo gyonna so naawe wekka newankubadde muwalawo newankubadde omwana ow'obulenzi newankubadde muwalawo newankubadde omuddu wo newankubadde omuzaana wo newankubadde ebisolo byo newankubadde munnaggwanga ali omumwo kubanga mu nnaku omukaaga Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi ennyanja n'ebintu byonna ebirimu n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kyeyava aluwa omukisa olunaku olwa Ssabbiiti n'alutukuza. tukikumira amiina amiina. eyo ndagaano nkadde mu mpya mwerimu Ssabbiiti tuvaawo taata Luka 4:16 agamba najja e Nazaaleesi gye yakulira ku lunaku olwa Ssabbiiti n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye. eyo mu ndagaano enkadde genda mu maaso n'ayimirira mu kuŋŋaaniro naye ssebo nabiri ebirala bireke ebyo badde kufuna. Ngenda mu maaso etteeka eryokutaano ligamba litya kuva 2:12 ligamba litya kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa. Efeso 6:3 agamba atya kyenjagadde no comparison njagadde kulaga leka kulimba banno n'okuba n'akagoma n'ozina n'obuulira ne ku kiruti n'ogamba nti mateeka gavaawo mundagala empya tegalimu. abaana abato muwulirenga abazadde bammwe mu Mukama waffe kubanga kino kye kirungi osangamu ekitiibwa kitaawo n'ennyoko lyetteeka ery'olubereberye eririmu okusuubiza. okiraba ali ku mateeka gali agali mu ndagaano enkadde agakulaga mu ndagaano empya gwe mulimu gwenkozi wano mbasembereza ogende mugenda nga era oli mumativu n'abanalokolebwa tugende nga tuli basanyufu. Aleluya. etteeka eryokumeka eryomukaaga erigamba litya kuva essula 2:13 lugamba lutya
tottanga. Kakati mu ndagaano empya agamba atya? Matayo 5:21 agamba atya? 5:21 agamba mwawulira ab'edda bwe bagambibwa nti tottanga, naye omuntu bw'anattanga anazzanga omusango. Naye nange mbagamba nti buli muntu asunguwalira muganda we alizza omusango. Genda maaso ziweddeko. Agambye nti kasi totawaana. Kati mu ndagaano eno empya yaga ne bw'osungwana busungwana kati oli ofalumba eki? Abantu abategeevu bafa gwe n'otambulira ku nsi kuno, emmotoka ne zita abantu abategeera gwe n'okunumba. Naye anaamugamba muganda we nti leka osaanidde naye anaagamba muganda we nti laka asaanidde okutwalibwa mu lukiiko. Naye anaabagambanga nti musirusiru asaanidde okusuulibwa mu geyeena ey'omuliro. Kakati wulira endagaano empya n'enkadde eriwo enkambwe. Empya nkambwe. Ebale gaali. Genda kuteeka eddala ery'omusanvu. Sookoleke ekitegeeza mu Bayibuli yetulaga endagaano empya nti omuntu asobola to sin in the brain. Mu ndagaano enkadde baakwatanga ayenze bamukwata na mukazi, nawuli gwe bakuba mayinja bamukwata na mukazi bamubuuza nti obadde n'aluwa. Mu ndagaano empya ekugamba nti osobola okwendera mu bwongo. Aya wayenze dda. Wayenze dda. Mukama kasita weekuniza nokama Mukama sirimu ono yankola obubi teba bya kkanisa bino. Ng'omukozi otya? Bamalayika bo okubanga si baganda bo si bajjajja bo si basenga bo bagamboga nti ayenze ninga tomuto mukutteeko bambi obadde ocamuse bucamusi. Nje nange empyanjitya genda maaso. Kuva 2:14 osoma lyakumeka ogambye tayendanga ery'omusanvu. Toyendanga ate mu mpya batuyende. 5:27 agamba mwawulira bwe bagambibwa nti toyendanga, naye nange mbagamba nti buli muntu atunuulira omukazi okumwegomba ng'amaze okumwendako mu mutima gwe. Bali wano benda olaba omuntu azina buzinyi wano mu maaso ng'ayimba akayimba omuntu n'asabbalala n'ogamba nti abo banaagenda mu ggulu. Wamasoma ekirala ery'omunaana kuva essula ya 2:15 lugamba lutya? Tobbanga. Ate mu mpya n'agamba atya? Matayo 19:18. Matayo 19:18 n'agamba nti n'amugamba nti galuwa. Amateeka galuwa. Yesu n'amugamba nti tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga. Yesu yagamuddiramu butereevu mu ndagaano empya n'agategeeza omuvubuka omugagga. Bisome mu mpya mukadde. Kuva essula eya 2 olunyiriro lw'16 etteeka ery'omwenda towaayirizanga. Genda maaso. Mu ndagaano empya Matayo 19:18 n'amugamba nti galuwa. Yesu n'amugamba nti tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga. Berekera naawe kubanga byonna yabimaze wano. ery'ekkumi kuva essula eya 2:17 agambye nti teweegombanga nnyumba ya muntu munno. Weetegereze etteeka lino lyegendeze, waliwo abalina etteeka ericupule. Genda maaso. Teweegombanga nnyumba ya muntu munno. Koma awali kabonero kyawe. Kakoma weekali. Tottawaana na koma za Bayibuli. Teweegombanga mukazi wa muntu munno. Koma. Teweegombanga mukazi wa muntu munno. Koma. Buli awali akabonero tubuulira. Newankubadde omuddu we. Koma. Newankubadde omuzaana we. Koma. Newankubadde ente ye. Koma. Newankubadde endogoyi ye. Koma. Newankubadde buli kintu ekya muntu munno. Full stop. Soma mu ndagaano empya. Mu ndagaano empya Baluumi 7:7 kale tunaayogera tutya? Amateeka kye kibi kitalo, naye sanditegedde ekibi wabula mu mateeka, kubanga sandimanye kwegomba singa amateeka tegaayogera nti teweegombanga. Kati gwagamba nti amateeka gava oba akugamba ddi? Agambye n'okwegomba sandikutegedde nti kubi okujja nga nkisoma eruddawa mateeka. Kakati omujambula bwe yajja ye Sitaani n'alumba amateeka gano n'agakyankalanya. Kati ate eno lesoni endala si gye nazo okuyigiriza naye omwoyo antuteyo. Amiina. Kakati antuteyo atya nti kati olw'okubanga gano gali 10 waliyo sekiti eyajja n'ejjamu erimu ku 10 bw'otolako emu osigaza 9.
naye ate bano bakuuma otya nga bakuuma 10 ofunayo eggwanvu ofunayo ki eggwanvu etteeka n'okyusa akabonero akakoma n'okafuula full stop akasirisa ng'ate twasoma wano yagamba ntegeeza bonna abasoma ekitabo kino toyongerangako tosalangako omuntu bw'alyongerako ndyongerako ebonyobonyo byagenda kufuna ebiri muwandikiddwa muno bw'osalako ngenda kusalako omugabo gwo ku muti ogw'obulamu baatoolako erimu ne gasigala 9 ne bafuna eri10 kubanga ggwanvu ne baliteekamu 2 genda oddemu osome gyosomera olabe bw'ozuula nga teriwera ng'omanya nti kana akasente kenina kaki afu ogwange gukomyawo ekirala balumba etteeka sokozese etteeka erigamba jjukira okutukuza olunaku olwa sabbiiti kati jjo lino tebalirumba mu bulamba bwalyo balitemula butemuzi batemula litemule balitemula batya balireka nga weeriri ne batemulamu ekigambo sabbiiti ne bafuna ennyondo kizo ne basibamu akagamba ani sabbiiti ne wasigalawo akabanga kati kyova labo otawaana n'ensi ogenda n'owulira omuntu ng'agamba nti lunaku lwa 6 ali ku Saturday ate bwe bukyeja towulira bwaluyita lwa 7 olaba tetwase kugamba nti essubi wakati mukusoberwa tosoberwa nga kino bwali mukibuuzizaako tidde olw'omusanvu lweruluwa olw'omukaaga tululina naye tetulina lwaki lwa 7 kakati twakoma tutya ku 6 ate nowulira omusajja ngaga nti olw'omusa nagenda ate Sunday weekend at end kyekiki nkomerero nze kambategeeze bw'olimba obonaabona nnyo okunnyonnyola naye bw'obanga ekintu kiri kituufu 2 katako 2 ziba mmeka kikwata kisozi kibala naye bw'oba walimba olaba bino betugenda mu makooti muntu bamuvutana n'omusango otawaana nnyo bw'oba walimba bulimbi okunnyonnyola bino tebeetaga kunnyonnyola byetaaga kukkiriza bukkiriza nga bwebiri aliko omwoyo wa Katonda gwe mbadde njogerako akwata amateeka ga Katonda amiina kankulabule gwalimba n'owayiriza n'ogamba nti aba Seventh Day balegalist bakwata amateeka bagende mu ggulu nkugamba owayira era olimba tetukwata amateeka kgenda mu ggulu naye tukwata amateeka ga Katonda kubanga tugenda mu ggulu amiina kubanga amateeka ga Katonda zempisa za Katonda kati manyi abakuba akadodi ne bagamba amateeka tegenda mugaso amateeka gali mutwazi ne gatutwalawa tubule gye gatutwala amateeka gakola ng'endabirwamu amateeka gakola ng'endabirwamu singa amateka endabirwamu ano sagirese singa amateeka gakola ng'endabirwamu bw'otunulamu bwoti ne gakuga endabirwamu ekugamba etya nti ng'ogeregeza naye endabirwamu nafu amateeka manafu gasala busazi musango naye ganyamba ogenda endabirwamu engamba nti ogeregeza eba empadde y'ekiragiro ekirala kyeteyogedde kiragiro ki genda onaabe mu maaso kati ffe amateeka bw'ogasomamu toyendanga tobbanga n'olabanga walimenye n'ogenda onaaba mu musaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo amiina ekyo kye bagamba nti amateeka gaali mutwazi gatutwala ewa Yesu bw'ojjawo amateeka oba ojjewo endabirwamu ojja kugeregeza bakubuuze bakusekerere bw'ona ojjawo amateeka oba ojjewo eddaala kwe tulinnyira kati amateeka go ge gakuyamba okwetegeera nasanga omusajja ng'ate awandiisa ebintu ebikontana ku t-shirt ye stop sinning kulika bigamba bitya stop sinning lekerawo okwonoona ate kati mukristo temuli mateeka kati ate nenebuuza naye nemubuuza alina guma nemugamba what do you mean by sin because sin is the transgression of the law
How do you define it now? Abamu ebintu babikwata bukusukura mu waka. Mateeka gavaawo, amateeka kyagavaawo. Njagala weetegere singa nabisera kuyigiza by'amateeka nandibadde nkulaga nti amateeka gaaliwo ekigambo mateeka kiri jeno. Mwalimu amateeka agali ag'okusinza, ceremonial laws, ag'okunaaba, ag'okulya, ag'okunywa, agaki, ag'emyezi giboneka n'ebirala. Agali nga gasonga ku Yesu, agali gasonga ku Yesu. Basala akali, waliwo amateeka gafuga akali kagateeka kuba kasajja tekanaba kino yali abijjako amateeka agali ceremonial. Yesu bw'ava ku musaalaba e Gologoosa, amateeka gonna gaali nga gasonga ku ye, gaali gakomyawo. Amina. Those were ceremonial laws, not moral. Moral laws ge mateeka agalaga empisa za Katonda, ago tebasobola gakomera ku musaalaba. Yesu yagamba eggulu n'ensi birivaawo n'ennyukuta emu tegenda kukola ki? Tegenda kuvaawo. Gano agaali gasonga ku Yesu gakola ki? Gavaawo. Waliwo oli gwe nabuuza ebya Nasale namugaa nti mateeka kyagavaawo. Amateeka gonna gavaawo. Yesu yafa ku musaalaba gavaawo. Ne mugamba ne gravity yavaawo. Waliwo etteeka lya gravity teririwo? Weriri. Gravity mumumanyi, so si mutujju. Ni ku gravity ono bw'okasuka ekintu waggulu nekigguka. Waliwo etteeka erikiza wansi. Waliwo geotropism, phototropism, agonna maki? Mateeka. Agonna mateeka. Upthrust mu mazzi, agonna mateeka. Gavaawo Yesu bwe yazuukira. Amateeka gavaawo ge gaali gamusongako, naye amateeka ag'obulamu ag'empisa za Katonda yagamba tegagenda kuvaawo emirembe n'emirembe. Ndi kukyawiga kirala ngenzeyo bugenzi okubuuza omuntu ntegera taliko omwoyo ng'agoberera amateeka ga Katonda. Amina. Toyinza kuba nti ogamba nti oli mu line amateeka ga Katonda kwosayi stop sinning. How do you know that you have sinned? How do you know? Kati singa omusirikale ajjawo nakukwatawo najakukuba oli nagamba situka tugende, omubuuza kibuuzo ki? Kozeeki. Menye teeka ki? No law, no sin. Awatali teeka tewali kibonoona. Abantu bonna abagamba nti tewali mateeka, they are promoting sinning. It is the law which tells you nti osobezza. Teeka lirikulaga si libi, likulaga teririna maanyi naye likugamba genda okole ki? Onaabe. Onaabirawa? Wa Mukama waffe Yesu Kristo. Etteeka lyatutwala ku Yesu yendabirwamu. Yekugamba nti eno gye wasuza naye si mukazi wo, ono wabba mubbe. Kyobola nti etteeka lisala omusango, etteeka lyongera ebizibu mu bulamu bwo. Abamu kyebava tabagagala, etteeka lyongera ebizibu mu bulamu bwo. Buli lwowulira amateeka Katonda ogenda okulaba nga lyongera obuzibu. Eyo sikaati ate wagijje ku mulenzi ate kibalo yagikuwadde data ali ku simu yo wakiferefere. Waliwo abamukuwa nate baganzibo esimu gyolina etteeka likugaa naye naawe. Kati abantu bava bagakyawa naye maama tugaagala kubanga gatwalibwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Omwoyo ekyo kyakola anaatuyigirizanga. Nzizeeyo 14:26 Yokaana 14:26 agambye bw'ati, naye omubeezi omwoyo omutukuvu kitange gw'alituma mu linnya lyange anaakola ki? oyo alibayigiriza byonna. Ayigiriza omwoyo omutukuvu ogumu ku mirimu gye kukola ki? Kuyigiriza. To teach you. Alibajjukiza byonna. Omulimu gw'omulala kujjukiza bye nabagambanga. ng'emirimu gy'omwoyo omutukuvu gitegeere bulungi, si birala gwe byolowooza. Balumi 8:26 agamba nti era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Kyatukolera
naye akebera emitima amanye okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala. Tulekeraawo basebo yatuuse okusaba kwaffe mu ggulu. Amiina. Kyova olaba bagamba nti bw'omuvoola kati ate gugenda kuyitawo otya tolina. Bikolwemu 8. Bikolwemu 8 agambye nti naye muliweebwa amaanyi omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe nammwe munaabanga bajulirwa bange. Atuwa amaanyi ne tuyimirira ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero y'ensi. Sebo biveeko ebyo katugende ku Befeso 4:11. Ndala bajja kusoma mpola mpola. Era oyo Befeso 4:11 n'agamba era oyo naawe abalala okubeera abatume. Number 1. Genda maaso. N'abalala bannabbi. Number 3. N'abalala ababuulizi. N'abalala abalunda n'abayigiriza. Ekitegeeza omwoyo era yajja mu buyinza bwe, ono n'amuwa kirala, ono n'amuwa kirala. Togayanga munno olw'okuba ayina kiri ne weewaana n'ekyo gwe ky'olina n'olowooza nti abalala olwo kitegeeza nti bo Katonda tabakozesa. Yagaba mu ngeri yaki? Yanjawulo. Ani agaba? Omwoyo omuw'amazima. Bikola no bakolise kisooka 12 otuuse ekisooka 12 okuva ku lwokuna wagamba bwe wati wagambe naye waliwo enjawulo z'ebirabo. Ebirabo bantu balina byanjawulo naye omwoyo ali omu. Omwoyo ye ali omu. Era waliwo enjawulo z'okuweereza era Mukama waffe ali omu. Era waliwo enjawulo z'okukola naye Katonda ali omu akola byonna mu bonna. Naye buli muntu aweebwa okulagibwa kw'omwoyo olw'okugasa. Olw'okugasaani Katonda. Genda maaso. Kubanga omulala omwoyo amuweesa ekigambo eky'amagezi n'omulala aweebwa ekigambo eky'okutegeeranga ku bw'omwoyo oyo. Omulala okukkiriza ku bw'omwoyo oyo n'omulala ebirabo eby'okuwonyanga ku bw'omwoyo omu n'omulala okukolanga ebyamagero n'omulala okubuuliranga n'omulala okwawulanga emyoyo omulala engeri z'ennimi n'omulala okuvvuunuzanga ennimi. Naye ebyo byonna omwoyo oyo omu yabikola ng'agabira buli muntu kinnoomu nga ye bw'ayagala. Tukikubireko amiina. Amiina. Tolina buyinza bugamba oli nti lwaki tolina kirabo kino. Katonda agaba nga bw'akola ki? Nga bw'ayagala. Ono yamuwa kino, ono yamuwa kino, ono yakina kino, ono yamuwa kino, onamuwa kino, onamuwa kino. Bw'oba oyagala okunyiiga nti ozinyiigira Katonda mugati lwaki kiri wakiwooli. Naye njagala kutugendeko mu Bikola Abatume ayogedde ku nnimi awo. Bikola Abatume ogenze Essula 2 olunyiriri olw'omusanvu lugamba lutya? Ne bawuniikirira bonna ne beewuunya nga boogera nti laba ovudde wabitandika wasooka ndowooza. Awo olunaku olwa Pentekote bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo kimu. Amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi n'okujjuza ennyumba yonna bwe baali batudde. Ne kulabika ku bo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu buli lulimi ne lutuula ku muntu. Bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu. Tusukubira amiina. Genda maaso. Ne batanula okwogera ennimi endala. Underline. Ne boogera ennimi enki? Endala. Ng'omwoyo bwe yabawa okusoogera. Ani abawa ennimi endala? Omwoyo. Ani aboogeza? Omwoyo. Goberera. Ani ayogera? Ani aboogeza? Ani abagabidde? Genda maaso. Waliwo mu Yerusaalemi Abayudaaya nga batudde abantu abeegendereza abava mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu. Okuwuuma okwo bwe kwabaawo ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisamaalirira kubanga baawulira buli muntu nga boogera buli lulimi lwewaabwe. Sooka okomaawo ne tovaawo awo. Abantu bano abaagwako omwoyo omutukuvu ebintu bye baayogera
katonda ye yabibawa ye yaboogeza ng'abayudaaya bakuŋŋaanye abavudde mu nsi endala abavudde e buyonaani abavuddewa abaali basaasaana kati bonna bazze wano naye bonna tebawulira lulimi lumu oluyudaaya olw'abaibulaniya kati katonda ayagala communicatinga nabo kyava ddira bano aboogera abayigiriza buli muntu namuwa olulimi lwanayogera katonda nga yasetinga mu ggulu ono kayogere luno ono kayogere luno ono kayogere luno naye nga boogera bigambo ebiwulikika ne babiwulira bano baali tebajobojja baali tebavulula baali teboogera nkitegeera ntya soma ennimi ze baayogera ne bawuniikirira bonna ennimi ki ze baayogera ne beewuunya nga boogera nti laba bano bonna boogera si bagaliraaya si beewaffe era nti kiffe buli muntu okuwulira olulimi lwewaffe gye twazaalibwa abapaasi ne bawulira abapaasi abeeramiti n'abali mu Mesopotamiya mu Buyudaaya ne Kapadokiya mu Ponto ne Asiya mu Fulugiya ne Pamfuliya mu Misiri ne mu nsi z'ebikuwa eziriraanye Kuleene Abaluumi Abagenyi Abayudaaya n'Abakyufu Abakuleete n'Abawalabu underline wogenda tuwulira bano nga boogera mu nnimi zaffe eby'ekitalo ebya Katonda. Omwoyo bwakka ku muntu alina kwogera lulimi oluwulirwa abantu ne baluwulira mu kikubire mu ngalo. Amiina. Bw'olabangayo omuntu alimba nti aguddeko omwoyo ng'ayogera kuluba nga gw'osekamu ng'oga nti ng'oga ono omwoyo si waki si wa mazima. Omwoyo w'amazima bw'assa ennimi azissa kati bano ekyabeewuunyisa kati ziri zeeri naye ffe tuli wano ndi musajja Muganda bw'ompulira nga njogera Oluchina ono n'ayogera olulimi olw'Venezuela onayogera Olufalansa kati bano kyekyabeewuunyisa abantu ne bawulira mu nnimi zaabwe nga boogera eby'ekitalo ebya Katonda. Lumu nagendako awantu nali n'omuntu gwe njagala ku kkanisa emu ne banga nti asabirawo neŋŋendawo mwana muwala ngenda okutuukawo nasanga ekintu kikuta omuliro ekintu kikuta omuliro ekintu kikuta nga boogera bagudde ne mulabira ddala owange ng'agudde yeevulungudde ku ttaka ttaka lyerere ttaka ku ttaka paka omusajja yandaba najja nangamba nti muzeeyo badde oyagala ki konze njagala oli agudde ku mpagi wali nagati wokumpagi gweyagala nti nagenda namutuukako kino nakiraba jangu kino nakiraba bwamutuukako ng'agudde wansi namukuba kaati ndowooza jiya ono omukulu yagirina kati ndowooza ye remote ono kyavaanaga nti waliwo wali akwetaaga naga kanzije namala eddakiika eziwera ndowooza ng'asiimula ettaka mu maaso n'amalusu neki kakati bw'amala n'alyoka ajja nimugamba obadde okolaki tobadde tusaba obadde osaba nga oyogera ki nange sibitegedde kati tubadde twogera na Katonda kati omugambye eki ti twogera olulimi sitaani lwatawulira kozi otegedde otya nti sitaani taluwulira jati kati ezo nnimi tuba tuconnectinga direct ne Katonda kozi kati omanyi otadde Katonda ekyo kyagambye nga naye kyoyogedde tokigize eki tokitegedde awo mbeera mu mwoyo wamma weebale kiki ekyo bannange kitalo bano bayogera nnimi ezikola ki ezitegeerekeka ate nga kyali kigendereddwamu okutegeeza abantu bonna bategeere Yesu bwe yafudde bwe yazuukidde ne bwe yagenze mu ggulu. Amiina. njagala Bakolinso ekisooka essula ey'14 tusomeko katonotono olw'ekiseera naye soma manyi okusoma wano bandula
kale Korinso ekisooka 14 lwentandise nalwo lusooka enja kutuka wantu nkuwambe tiwali tabu mugobererenga okwagala naye mwegomenga ebirabo eby'omwoyo naye ekisinga mubuulirenga kubanga ayogera olulimi tayogera eri bantu wabula eri Katonda kubanga siwali awulira naye mu mwoyo ayogera byama naye abuulira ayogera eri abantu ebizimba n'ebisanyusa n'ebigumya ayogera olulimi yeezimba yekka naye abuulira azimba kanisa kale mbagala mwenna mwogerenga ennimi kankuwambe muwambe bwenti ono agamba nti ennimi sizimina mutawaana kabazogere n'ekisinga obukulu byayogedde bibuulira omuntu olulimi lwagala lugase nga teruyamba ono kwogera na Katonda nti njogera Katonda bamalayika be batawulira mu nkyusa eno agamba verse 5 nandyagadde mwenna mwogere ennimi naye ekisingira ddala nandyagadde mwenna mutegeeze abantu obubaka bwa Katonda. Haleluya, amina. kubanga ategeeza abantu obubaka bwa Katonda agasa nnyo okusinga oyo okujjaka nga wali wavuunula. Bw'oba oyogera mafanasi wani atuvunulira wano bwe watabavuunula oba toyogedde. Tugende mu maaso. Agamba mbadde nsomera kumeka lwakutaano kale abooluganda bwe nzija gye muli nenjogera ennimi mbagasa ntya naye bwe mbategeeza ebyo Katonda byandaze oba byentegeeza abantu oba byenjigiriza olwo mmanyi nga mbagasizza oba nga mbagasa. Olw'11 naye omuntu bw'ayogera olulimi lwesimanyi oba aba mugwira. Kisome mu Bayibuli eyo yakisosonkole agamba nti kale bwe simanya makulu ga ddoboozi ndibeera nga ajobojja eri oyo ayogera. Atayogera bulungi kiri mu Bayibuli. Bakolinso ekisooka 14:11 kisome bulungi. Kale bwe simanya makulu ga ddoboozi ndibeera nga ajobojja eri oyo ayogera n'oyo ayogera alibeera nga ajobojja eri nze. Olwo lwa 11 kiki kitalo gwakiteekamu ekigambo kitalo nyambye nnyo. Olw'23 katulusomeko twanguyeko naye bajja kusoma essula yonna 23 wagamba otya. Kale ekkanisa yonna bw'eba ekuŋŋaanidde wamu bonna ne boogera ennimi ne wayingira abatamanyi oba abatakkiriza tebaligamba nti mulaluse. Gera maaso. Naye bonna bwe babuulira ne wayingira atakkiriza oba atamanyi anenyezebwa bonna abasalirwa omusango bonna. 27 ne 28 27 agamba oba 27 lugamba nti omuntu bw'ayogeranga olulimi boogerenga babiri oba bangi basatu era mu mpalo era omu avuunulenga. Naye obanga tewali avuunula asirikenga mu kkanisa ayogerenga mu mmeeme ye era ne Katonda. Lolekera awo omusajja atulako wansi. Katonda ali clear mu ndagaano empya. Ab'e Kolinso baatabuka nnyo. Omanyi baali bava mu mbeera ey'ekisamize embeera ey'ebikola emintu ebifaanana bwe bityo nga bakyusiza n'entegeera yaabwe nga eyo gye baava kati babirese mu kkanisa. Lumu nali ku kkanisa omuntu omu ne bajja bavubuka babiri ne bagaa nti wange tudduse tuzze kubanga twali tusamira nnyo twayokyanga amayembe gye twalinga mu kuwoggana kwata ate amayembe gavuma ne tugabeerabo naye kati twakyuka naye gye twagenda ate yo tuwoggana nnyo n'okusinga ab'omusabo. Kitalo tuwoggana nnyo kati tugenda okulaba nga bino byetukola ate bifaanana na biri ebyomusabo empoggana ate eno ndala. Kitalo nongooseemu agambye nti mubulirenga kinoomu waakiri nga waliwo avuunula. Mu kyasa kye19 ebintu bingi ebyakyuka. Ensinza eyo modern spiritualism we yatandikira
era abantu ne batandika okubeera mu makanisa nga babogolanga embwa nga bakekemanga enkoko, abantu ne batandika okubeera nga barolinganga empologoma, bagwanga wansi ne bavaamu amalusu ne bavaamu amaziga ne bakabanga ebisolosolo ebyokukyalo, ne bagamba nti people were slain by the spirit, zapped by the spirit. Ekanisa yonna negwa wansi. Naye bino byalimu nga bitandikiriza naye nakati mbiraba, where you find everybody down. Nosanga bonna nga abantu bagudde bevulunga mu ttaka. One day I was confused. Olunaku lumu lyantabulatabula nange bwe nazuula ng'abantu okugwa, onaava eno n'abalumba n'abakwatako ne bagwa, ekyo kyantabula. Bwe nva wano ne nzija mbakwatako ne mugwa, olwanyi abaasuula gwajja tukwatako. Nendaba olulala n'abaali ku kituuti nga bakoze batya, nga nabo bagwa. Nendaba nga waliwo n'abategese okubayoolawo. Kiki ekyo? Kitalo. Omwoyo Omutukuvu si bw'atyo bw'akola, si bw'atyo. Omwoyo Omutukuvu bino byateekeddwa okukola. Manya nti omuntu aliko Omwoyo Omutukuvu. 1. Akkiririza mu Bayibuli. Amiina. Aluŋŋamizibwa mu mazima gonna. Amiina. Akwata amateeka ga Katonda. Amiina. Alumirizibwa omwoyo obutakola kibi. Amiina. Ayawula ebirabo bya Katonda nti Katonda abigabanga bw'ayagala. Amiina. Ateeka mu nkola omwoyo byamugamba. Amiina. Akulemberwa omwoyo. Amiina. N'amaka ge gabeera maka amatukuvu. Amiina. Soma Ebbulaniya 13:4. Olabyewo sewo? Ebbulaniya 13:4. Okufumbirigana kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu, kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Agamba mu nkyusa endala nti obufumo busibengamu ekitiibwa abantu bonna. Omuntu bw'akulemberwa omwoyo, amakaago obufumbo bwo bussemu Katonda ekiki? Ekitiibwa. Olunyi ne lugamba n'obufumo bukumibwenga nga butukuvu. Toyinza kubanga okulemberwa omwoyo ng'oli mu byabwenzi, n'owasa ono n'agenda n'oleeta omulala, n'owasa ono n'agenda n'oleeta omulala. Bayibuli ega nti abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omuki? Omusango. Agambye yennyini Katonda waffe atulabula nti bukuume nga butukuvu, bukuumiremu Katonda, bukuumiremu okusaba, bukuumiremu. Wano kwanjagala okutegeeza nga maama bwabadde ayigiza ano Naalongo, abakulembeze b'amaka mwenna, abaami mwenna, n'abakyala mwenna abakulira amaka, oba oli mother wekka, single parent, omulimu gwo kukulembera amaka mu butukuvu. Amiina. Abaami mulimu gwo okulembera amaka mu butukuvu, nga muyimba, nga musaba, nga mu ebitundu bye10 n'ebirabo. Bayibuli yaffe tuyigiriza nti omwami gwe mutwe gw'ennyumba, therefore yakulembera okusinza. Oyinza totuga nti oliko omwoyo nga n'awakawo tosinza. Oyinza otya okubaako omwoyo nga obeera mu ntebe ne weebaka bwe basi. Oyinza okubanga oli mutukuvu, amaka oliko omwoyo mutukuvu, naye nga oli mu kwenda na kukola bintu birala, na kunyagulula abantu, na kufekinga methodology ezikozesebwa. Agamba omuntu bw'abeera nga aliko omwoyo wa Katonda, alabirira obulamu bwe obw'omwoyo, obulamu bw'omukyala, obulamu bw'omwami, obulamu bw'abaana be. Omusajja omu yagamba nti mu ggulu sirina kyengenda, teririnsanyusa if I don't meet my wife there. Oteeka okubanga agamba nteeka okukola ekisoboka omukazi agende mu ggulu, amaka ttendekero mwe tulina okutendekera okugenda mu bakabaka obw'omu ggulu. Naye ndaba abantu bangi aboogera omwoyo
abogera omwoyo nga makamafu abogera omwoyo omwoyo ate kukulembera n'amakaago because your family is your first ministry. bwe buweereza bwe obusookera ddala. Njagala kunyweza mwe n'ababuulira mwe n'abali wano nti amakaago ago g'olimu awo ye kkanisa yeesooka. Amiina. Holiness begins at home. Obutukuvu butandikira mu maka. Leka kuteeka butukuvu bwa ku kyaki. Katonda akusuubira holiness. Obutukuvu bwe bwonna bubeeraawo. Omusajja omu yawandiika, if Christianity cannot work in our homes, how can it work elsewhere? Obukristaayo bwe banga tebusobola kukola mu maka gaffe buyinza kukolerawo awalala. Obugezeseza waka tebukoze ate olowooza nti onaabutwala walala. Omuntu yenna agamba nti aliko omwoyo mutukuvu geejo esooka akugambye labirira amakaago, labirira omukyala, labirira abaana, labirira balo. Eyo ye first ministry gyosookerako. Era kati bw'owuliranga mu makaago temuli bayibuli tosaba webakanga nti bwegalamira negalamira obanazoyisa batetumanyi nakumanya nozuka nogenda bugenzi ebyomwoyo tobyogerako. Tandika nga tuli mu lukuŋŋaana luno okusaba okuyimba okuyiga ebyetaaga okuyiga ng'oli mu makaago ate byoyiga bisse mu nkola toyogera bwogezi. Oyo yakulembera omwoyo. Njagala kubuulira bino. Matayo 12:31 weewale okunyiiza omwoyo mutukuvu n'omuvoola. Weewale okuvoola omwoyo mutukuvu. Matayo 12:31 mulugamba kyenva mbagamba nti abantu balisonyiyibwa buli kibi n'ekyokuvoola naye okuvoola omwoyo tekulisonyiika. Buli muntu alivoola omwana w'omuntu alisonyiyibwa naye buli muntu alivoola omwoyo omutukuvu talisonyiyibwa newankubadde mu mirembe egya kaakano newankubadde mu mirembe egigenda okujja. Ebulaniya 10:26 lujja kujjayo kyetuwagala kyosomye. Lugamba bwe luti 26 b'Ebulaniya kubanga bwe tugenderera okwonoona ne tumala tukola okwonoona nga tugenderedde nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima tewasigaddeeyo nate saddaaka olw'ekibi. Omwoyo mutukuvu bw'akulaga ekibi n'okigaana n'ogenda nakyo mu maaso tewasigaddeyo saddaaka. Katonda akola kyonna nabagambye it is hard to be lost. Katonda akola kyonna ekisoboka ng'akuyigiriza. Nabategeeze era kanziremu omuwandiisi yawandiika nti bwe tulituuka mu ggulu tugenda kusalirwa emisango mu ebyo bye twamanya ne bye twateekeddwa okumanya. Teri ayenda nga tategedde, teri abba nga tategedde. Ono kyagamba bwe mugenderera obugendereza okwonoona sabiti n'ogitegeera n'okwata ddala n'ogenda nkugamba gulyokereeyo otegereje okubatiza kwakunyika obwongo bwo butegeeredde ddala naye positioni omwami omusajja esente fine. Bayibuli egamba nti bweyagala ekintu kyonna okusinga nze akosa kigambo kye kiddakaawo tonsaanira. Kasito oyagala ekintu ekirala okusinga nze noyagala balo noyagala mulimu noyagala kitiibwa kale beera n'ebyo tonsaanira. Abajja gyendi nze kamanda nze nduumira nze ndagira abataaliwo kambategeeze maama waffe eyazaala Yesu yagambye atya ekaana kyonna kyabagamba oyo kyemba mukola kubanga amutegedde alina experience amanyi nti Yesu kyagambye kyekituufu bw'okola ekyo olokolebwa bw'otokikola olemeddwa. Abagamba Yesu bw'aba yalagira bwe bamuwa okuwa akazinalo abeeko kyayogera agamba bano yabagamba mujjuze ensuwa ku mugo mulekeraawo okubeera n'obukristaayo
obwettengetenge. Lumu bagenda oli nageya munne naga ana omusajja tabakuba mu kanisa eyo yandibbye nnyo olaba nakati era akyali mu bibbimu olwo kitegeeza nti obukusabo bwaki tengetenge n'abantu bamanyi n'ekyalo kimanyi bwe mugenderera okwonoona ddala onoogamba nti saategeera kiki esaategeera agambye tewasigaddeeyo okuva edda nga omuntu bw'agendera okukola ekibi tasonyiyibwa. Levi 5:1 tuwulire. Balevi Levi 5:1 era obanga omuntu yenna ayonoona ng'awulira eddoboozi ery'okulayiza ng'aliwulira eddoboozi erimugamba obanga mujulirwa n'awulira obanga yalaba obanga yamanya bw'ataakyogerenga kale anaabangako obubi bwe. Befeso 4:3 so temunakuwasanga mwoyo omutukuvu owa Katonda eyabateesako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa. Omwoyo agenda atuyigga n'agamba naye tekikola tewandikoze ekyo kye tewandikiridde ekyo tewandikinywedde nogamba Katonda atukoze bulungi atuwa omwoyo ayogera naffe buli lunaku atuwa omwoyo agenda kyova laba wisinidde libaletere nakugamba tugenderedde kyova laba nti agenda okubba n'okwenda tagendera mu byeru amanyi kyakola kiki kikyamu amanyi kyakola kikyamu. Bw'ogaana bayibuli oba ovodde omwoyo mutukuvu bw'okyusa bayibuli oba ovodde omwoyo mutukuvu bw'otegeera amazima n'ogagaana n'ogagaya oba n'ogakyusa oba weewadde olubimbi bw'okolera ku bisaliddwawo enkiiko oba abantu n'ova ku Katonda oba ovodde Katonda kyakugamba bw'oyingiza mu yeekaalu ebintu ebijja abantu ku Katonda oba ovodde omwoyo mutukuvu bw'otandika okusinza omuntu yenna oba okusinzibwa gwe kennyini neweteeka wekka baliwo egamba bayibuli neweteeka mu yeekaalu n'obanga gwe Katonda. Bebulaniya 3 olw'omusanvu lugambye bwe luti kale ng'omwoyo omutukuvu bw'ayogera nti ayogera ki leero bwe munaawulira eddoboozi lye leero ku lunaku lwaleero bwe muwulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe nga mu kusunguwasibwa nga ku lunaku olwo bassebo leerekereraawo leero bwebanga owulidde eddoboozi lya Katonda kubanga lyogera eddoboozi lyogera nabwonogaana otya lyogera likubuulira byokoze likubuulira embuto zojjemu likubuulira bookudde likubuulira nti ennyumba gyosulamu wakulupya bukulupya likubuulira ettaka liwate fe tetumanyi na ttaka liwagula mu bubbi tetumanyi na nnyumba zozimbye mu bubbi tetumanyi na projekiti zokolera mu bubbi naye mwoyo yayogera omwoyo talina kimugaana kwogera yayogera ku munigona agana naye musajja wattu naye mukazi wattu weewombesaawo naye nga ddala omanyi nti ono omulimba abaana boozadde wano baliwo mukaaga naye omu yekka yewuwe kyajja kyatu nekiteeka mu sente ng'omwoyo akugamba naye maamu olituusaawa omwoyo ayogera lwatu akuwadde amagezi akongezi kaleero tokakanyala nebagamba nti batizibwa kati okakanyala ki ogenda kubeera wano ebbanga ki okyayagala kiki abantu bagenda kukolera ki babirega tebasikanga balangira nebakuwadde omwana w'omuntu wai kubanga omukka gwe gumuvaamu nadda mu ttakali kunakola ebirowoozo byo nebikola ki ebibula wesiga ki nsonga ki Isaaya 3:21 agamba nti n'amatu go ganaawuliranga ekigambo ekikuvaako ennyuma nga kyogera nti lino lyekkubo mulitambuliremu bwe munaakyamiranga ku mukono ogwa ddyo oba bwe munaakyamiranga ku mukono ogwa kkono. Era nze kambategeeze
nze nja kugenda mu ggulu. Amiina. Kuba eddoboozi ndiwulira. Bameka baliwulira buli kaseera? Eddoboozi eryo oliwulira. Era ne bw'oba wasuze gy'ototeekeddwa kusula okomawo nga berigamba naye kale gy'ova. Eddoboozi lino ligamba ezo sente zireke sizizo. N'omalirira bumalirizi. Omalirira nga Dawudi we yamalirira ku muka Uliya. Bamugamba nti oyo muka musajja n'agamba awakyaye. Bassebo ne bannyabo eddoboozi toliwulira erikugamba nti lunaku lwa Sabiiti. Eddoboozi toliwulira erigamba nti kino tebakirya. Eddoboozi toliwulira erigamba nti obbanga toliwulira. Abamu ekibagano diwulira byanfuna kubanga eri afuna alina ekitiibwa alina ssente ebyo byonna byolina tujja kubyogerera olunaku lumu ffenna nga tuyita ne mukazi wo oba ne balo naani ate nga mujje tumulangire. Bana basumba bagezigezi bejjako omusango baga nti bani bananyini mu foono mujje wano mwenna mukwate ettaka mu ttaka mu nfuufu nga bavaayo nga banaaba mu ngalo nga balya mmere. Bwe bamalira okulya emmere nga bakagabana ebitundu 3 byakuna ku by'obugagga. Ab'ekika ne baba baali tebamulambula omulwadde ono bonna basulawo ku olwo. Olukiiko ne lubaawo ne bagabana. Nalabako bwe baagabana omulala n'atwala ekikuleeti kya soda omulala n'atwala ecupa. Nalabako mulumbe oli bwe yagabana enkumbi za tulakita omulala n'atwala ekitanda kya tulakita omulala n'atwala okulya emipiira. Ebintu byonna byokoze babigabana n'omukazi ne bamugabaniramu n'abaana ne babagabaniramu. Bayibuli gati okutegana kwonna kwoteganya oteganidde buki? Wereere. Kakati waleta okugamba eddoboozi oliwulira okyalina okusalawo naye bw'onooba ofudde tosalawo. Ofiiridde mu ssabo tosalawo. Amaaso mu lunyiriro olusembayo tugende. Kubikkulirwa 3:2 laba nyimiridde ku luggi neyanjula. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi. Akosooka okwogere ng'osirisa omuntu ki? Omuntu yenna oba mukazi oba muki oba musajja oba muyivu oba si muki si muyivu bw'akola ki? Bw'awulira eddoboozi lyange naggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'aliiranga wamu naye nange. Kiro kyaleero akawungezi kaleero abandaba n'abampuliriza n'abali wano wennyini ku kyoto aga nti ndi ku luggi neekola ki? Neyanjula. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange is not putting us mu groups. Guno si migeto, tetuli bya nnyanja. Tagambe nti amaka gonna bwe gawulira, tagambe nti erosiya mwe bwewulira, tagambe nti kagurupu kammwe ka platform kammwe bwe kawulira. Agambe nti omuntu yenna kubanga wajja weka. Kyova olaba ku planeti eno Katonda yayigiriza abantu nti oliko bwomu. Kanziremu ku planeti eno oliko bwomu. Why? Najja nzekka naye bazaala abalala naye ekinkumu kyange nze nkirina nzekka Kato ne Waswa tebagatta kinkumu. Katonda yandeta ku planet eno nga ndiko kajoba bangi nnyo. Lumu nali print
eddoboozi lya njawulo. Oli unique mu nsi yonna. Kati bwaga nti omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange aba tayogedde ku nnyoko, tali ku kitaawo, tali ku bino ebyalaavu basebo. Omukazi oyo gw'osuula naye n'omwami Katonda yabawa kweraavingalaavingamu, era kivula abantu bagamba mweraavingire ddala. Amiina. Kubanga bigenda kukomaawo. Naye bino tebirina kakwate ku by'okgenda mu ggulu. Teweesiba ku musajja ku byagenda mu ggulu oba mukazi oba kampuni gy'okolera oba ekitongole. Ku by'okgenda mu ggulu w'oyimiriddewo weka. Ti omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange ddamu olusomesebwe kuba lwabadde lusembe. Laba nyimiridde ku luggi neeyanjula. Soogoleke nababuulidde nabagambe Katonda alina ekintu ky'atasobola kukola oba kyeyagaana okukola. Tasobola kutwala mu ggulu nga kukuŋŋuusa bukuŋŋuusa. Nalabako mu ggwanga erimu lwe bawasa omukazi nga bamutwala alwana ajjudde ne busa ajjudde naki. Alwana. Nalabako eggwanga erimu beetikkana mwetike gwe banaawasa. Geka kutwaza mutwalanga kugulira ddala. Yesu abeera omu emirembe n'emirembe. Yimirira. Yimirira. Joli Yesu newadeyo zezena. Sooka osirikemu nkulaga abasobola okulaba ku lutimbe mulabe omusajja oyo. Kristo bwe yafa ku musaalaba Gologoosa yawaayo byonna olyoke oyingire mu bwakabaka obw'omu ggulu. Bw'olisuba okugenda mu ggulu oliba osibiddwa byonna, bw'olituuka mu ggulu oliba ofunye byonna. Bw'ebaayo omuntu tonight tugenda tumaliriza. Tonight bw'ebaayo omuntu abadde tawangayo obulamu bwe eri Yesu Kristo ng'ayagala kwewaayo leero omwoyo amuyingiremu atandike omumutambuza nti ne mbatambuliza mu mateeka gange, ng'oyagala kwewaayo tudde owulidde eddoboozi lye nkuwa akakisa jangu wano mu maaso. Bw'aba gyali bw'oba toliyo tetulina musango, tujja kumanya nti abantu bonna bawano bagenda mu ggulu beewaddeyo. Gyali omuntu yenna yeewaddeyo agamba nti nze ntandise. Amiina. Amiina. Gyali eyeewaayo agamba nti nze nziguddewo. Oba kiba kibe nziguddewo. Nze nziguddewo. Oyinza okubanga olwaliro lwose oyinza okuba kasokedde gy'obadde wabigaana. Nze nziguddewo. Tusigaza lwanca lwokka. Nze nziguddewo. Tetuyinza kuva wano nga nze siwaddeyo obulamu bwange. Nze nziguddewo. Kyali aguddewo abadde tagulangawo. Kyali abadde nga tannabakwayo obulamu bwe. Saagala kulowooza nti baweddeyo. Kyali oze leero bulijjo jja waliwo yagamba nti nze kabula kata naye Mukama nannyamba neseewaayo. Oyo si Mukama ye yakuyamba. Kabula kata.
kyali ewaddeyo obulamu bwe amina ajuzibwe Mwoyo Mutukuvu kyali ndaba abenyeenya balaga wabajja baweko bajje mpola mpola oyimbe n'amaanyi ewaddeyo gy'oli Yesu Omwoyo Omutukuvu njagala akuyingiremu olwaleero bw'obanga obadde owulira eddoboozi nga togulangawo ng'ogenda kugulawo kaakati vaayo yolimba 98 tugenda kuyimba n'amaanyi 98 oba oteekako tulinze oyo eyeewaayo mujeri Yesu temulwawo atudde mufe wano leero abo abantu bakatonda awuliriza yonna gy'oli vaayo vaayo tolina gw'olinda tolina gw'olinda era bwe wabaawo omuntu eyali yabivaamu nga ye yeewaayokko n'abivaako n'avoola Omwoyo Mutukuvu era ng'akimanyi ye yamuvoola ategedde naawe jangu wano wavoola Omwoyo Mutukuvu tambula wekka bwe tetukwegayira bwegayiriza wavoola Omwoyo Mutukuvu wamunyiiza wabivaamu kaakati tufe tuli wano nga tetunaggalawo olukuŋŋaana lulungi tambula ojjo wano atwagala ye twabivaamu tekyasinza weefumbiza weekolera birala ekusabiti okola birala wakola bizinesi ndala tuferera fe tutuke gyali abantu tulinze gwe yali yabivaamu ng'obiddamu kaakati lero kusonye agambye omuntu tagenda kusonyiyibwa kasavolo Omwoyo Mutukuvu ebibi by'abakkiriza byatwalibwa Yesu Dawudi bwe Samulo bwe yabeerangako n'omuzimu nga Dawudi amuyimbira twagala waliwo aliko omuzimu ogutuddeko katuyimbe katuyimbe twagala omuntu afeeyo wuuyo twagala omuntu afeeyo muje abazitowereddwa vaayo mwena abagoye oluyimba lutuyimbira ggwe muje mwena teweebuuza ku muntu mulala n'abawumuza vaayo bufi muje mwena gyendi twagala atwagala Yesu atwagala twagala Yesu atwagala bononi tugenda kusaba kati era yajja okutufirira ffe tutuke gyali tusibe ku maaso gaffe omuntu yekka akkirizibwa okutambulayo yagenda okwewaayo ng'abadde akyatidde butiini naye kati ng'awuliddemu amaanyi omanyi kitaani agamba togenda banaalaba batya banaawulira batya nedda ogira obeerawo ekyalina kyotenaba kutegeera nabagambye understanding can wait but obedience no kola bukozi Katonda kyayagala tugenda kusaba naye bwe tumala okusaba era nga gwe obadde teweewaddeyo ng'otidde kujja wano ng'ojja mpolampola nga weegatta ku bantu bano kubanga kyetaagisa okukwaya obulamu bwo
taata omulungi laba ekibiina kyonna mu kidaala ffenna tuwaddeyo obulamu bwaffe Mukama yogera gye tuli era yogedde teekateeka omuntu enabadde mu nkuŋŋaana zino kasogere tutandika nkwegayirira wabuleme kubaawo n'omu agenda mu kuzikirira ffenna tutuke mu bwakabaka obw'omu ggulu omwoyo ayogedde gye tuli atunenyezza atubuuliridde era atuteerezza eri obutuukirivu ffe tetujulira tubadde wano ennaku zino zonna nga tuwuliriza tetwagala ate tubeeremu mwana wa kubula kyetuva tukwanjulira bano abali wano mu maaso gwe bamanyi ebibakwatako ekyama kyabwe naawe okimanyi nsaba abantu bano abeewaddeyo ne bagamba nti leero batandika olugendo lwabwe obawanike mu kitabo ekyobulamu eky'omwana gw'endiga bajjeeko endwadde zibaluma bajjeeko ebibasoomooza ebyenfuna bitereere amaka bagalina gatereere abasoma basome bulungi ne school fees zirabike ate era n'abanoonya okufumbirwa bafumbirwe era balaba wase ate n'abaagala okuzaala Mukama baleme kudaaga budaazi wabula bazaale abantu abali bokka naye nga baagala okufuna abantu bebabeera nabo abamu nga batukubwako ebizibu munne yafa n'amulekawo abalala babonabona naye nga obulamu bwabwe bukyagenda mu maaso toganya abantu okukemebwa kusinga bekiyinzika abantu bakwate ku mikono gwononyeza bawulwa ennyumba gwowa amaka abantu ababeetaga babafune its never too late joli nkwegayiridde ng'abantu bano bawandika mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga ne ffenna abali mu kkanisa eno abawandikibwamu edda agaffe ganywezebwe emirembe n'emirembe webale kwogera gye tuli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwo Ayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeera wamu naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina.